Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abantu 7 bakakasiddwawo okubeera nga bo bafiiriddewo on spot. Bantu 7 bafiiriddewo on spot. Kyokka ng'abalala nkuyanja babatwalidde ku bisago ku kabenje akabaddewo. Emmotoka tezikoonaganye mbunira emmotoka ekoona ginnaayo ba takisi oba bbaasi nedda. Naye emmotoka ekika kya Fielder namba UA 702 DL mwana wattu ekoonye abantu ababadde bava mu overnight ku kyanki ya St. Rose kyakyawo. Munnange basuze mu kusaba basaba budde bukedde ku makya zibadde ngaawo mu ssaawa emu bakwata ekkubo basobole okubeera nga baddayo ewaka balabe emirimu gye bagikakkalabye ababi bakakuba ebakako. Mwana wattu emmotoka ekika kya Fielder evudde eri neebayisaamu. Omanye muntu nga bangi bakava mu kyaki kinga ng'essomero nga litadde abaana bannange muddeyo ewaka abaana engeri gye babeerako ku kkuba abangi kati nabali we babadde abantu babadde bangi nga bava ku kyaki baddayo waka. Fielder nejja neebatomera. Kigambibwa nti Fielder eno yalabiddwako mu maaso ga bbaala emu nga kitegeerekeka nti nnyiniyo yabadde mu bbaala ng'ali mu kunywa neera kirowoozebwa mbu abadde mutamiivu naye olukedde agenza olaba obudde bukedde koyowaaye banandowooza kanzireyo waka n'ayingira mu mmotoka agikumyemu okukakkana ng'asaabadde abantu abadde bava mu overnight. Kale sooka olabe oli asuze mu bbaala ono asuze mu overnight n'akola akabenje. Bantu 7 bafiiriddewo, abalala bagendedde ku bisago naye nga kigambibwa mbu ennamba y'abo abateeberezebwa okubeera nga bayinza okufa nayo esobola okubeera nga yeeyongera kubanga bagendedde ku bisago eby'amaanyi. Ngenda sigala nkuwa updates gwe kyolina okukola subscribing and ku SMX Media onyegene ku notification bell eyo tojja kubeera nga mumisinga updates naddala nga zino.